gwani yagamba nti faza tawasa ekyani yagamba ze waliwo omusajja jjojozi yangambe nangamba seeka nsaba Allah tusaasire maso kuma nangamba nsaba bali bava jinja kakati ne wabawo omusajja musiramu yanyumiza yakone emmotoka nangamba seeka kitufu kiri nti nze nali mu nsobi emmotoka bwe njikona ngenda okulaba omusisita afulumi omusisita yafulumayo kati omusisita bwafuluma ne balaba kati omusajja ono n'alaba omuntu omulala omusajja nga ali mu mmotoka omusajja yekyanga lwaki okonyemo how can you no nkuze omusajja naye naganza no musajja musiramu ataddeko enkofiira musajja mukulukulu myaka 5 mu gijo ayina emmotoka ye kati bwe yekyanga ennyo omusajja ono ali mu mmotoka atudde ku steering gwandiise driver w'omusisita n'afuluma najja n'asemberera ono omusajja omusiramu namugamba gwe otukonye namugamba ndasiba mukama wange sigendere naga namugamba kino njagala nkikole ku lwa Allah omusajja ono mukulu namugamba nange ndi musiramu muno kati omusisita angazeeko ebbali namugamba nze ngenda kukusonyiwa namugamba ye namugamba totya oyo omusisita kamere kange tuyina ejinja gye tuvaako okwewaamu bava jinja kamere kange namugamba ye kansooka embuuze omusumba Yesu Kristo okuneetantalako okunfuyiririra ebibi weesaali nga ne taata we tannamuzaala ne jjajja taata we tannamuzaala ndi ataliiwo ku taata sibananzaala Yesu aneetantaleko okunfuyiririra nga nfuira kibi kye nali nkoze abasiraamu mikwano gyaffe mugezezzaako nnyo okuteeka wansi obukristaayo nga mubuvumirira mu lwatu mu mizikiti ku streeti na buli wantu wonna naye kino kyekisinga okwewuunyisa bayibuli kyegamba nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi obukristaayo mukkirize mugaane bwabalema kubanga bwatandikibwa Katonda buli ku musingi gwa Katonda singa sekyo singa mwabusaanyawo dda nga mubuwalana nze sirabangako bantu bawalana nga basiraamu kyemukola ku bukristaayo mu mizikiti ku streeti buli wantu wonna mubupaatiiseeko ebintu ebitali bituufu mufumbafumba agaboozi ne mugapaatiikawo kubanga mwagala okukyayisa obukristaayo nekino kyekisinga okunsanyusa nti buli kubala okubeerawo sensasi ebaawo mugenda okujja nga temweyongeddeeko bwe mba mweyongeddeko ennyo mweyongerako akatundu kamu mu myaka 10 naye ng'ate jjukira muzaala abaana 4 buli mwaka kubanga muwasa abakazi 4 ekyo kibalaga ki nti ekintu eky'omugaso tekimala gasaanawo nga bw'olaba ente ziriibwa buli lunaku naye ente mpitirivu naye embwa ezizaala ennyo nga n'okuzirya tebazirya bakutuma embwa 10 ne zikulema okufuna kati eyo yenjawulo y'obukristaayo n'obusiraamu naye bambi mulwanye naye ng'ate muyina bingi bye musobola okusomesa ku busiraamu ekyokulabirako nalabye omusajja ng'alaajana ng'aga nti abasiraamu muyitiriza amasabo muyina bingi ebyokwogerako muyina bingi kati kankwate ku muganda waffe ali ku streeti abuuza ekibuuzo kaakati Yesu yafiirira atya abantu nange nanfiirira nga saaliwo nafiirira ebibi byange nga saaliwo kati gwe ngenda okwanukula bassebo ne bannyabo abampuliriza singa nange njagadde okukka wansi ntuuke ku ntegeera y'abasiraamu nga bwe bategeeramu ebintu nange nandibuuziza ekibuuzo mwe abasiraamu abasabira Muhammadi emirundi 5 buli lunaku mwaliwo ng'ayonoona mwaliwo ng'awasa akaana ak'emyaka 6 waliwo gwe musiraamu ng'awasa akaana ak'emyaka 6 n'akasiriza n'abaana ne kafa nga kakunyuka enviiri ke bayita ka Aisha waliwo nga atta n'okutema abantu
n'okwonoona ebintu by'abantu waliwo olyoka omusabire okusonyiyibwa. Naye sijja kubabuuza kubanga saagala kwenkanankana nammwe. Naye naawe kirowoozeeko nti bw'obanga osabira Muhammadi amaze emyaka 1500 n'okusoba nga yafa nga tewamulabako tewali nawo nga ne bajjajjabo tebaaliwo naye nga leero gw'osabira kaakati olwo kati kankwanukule n'ebiwandiiko. Bassebo ne bannyabo abampuliriza abaana ba Katonda mwenna n'abantu ba Katonda mwenna abali eyo. Bwe tusoma mu Yokaana ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna Bayibuli egamba bw'eti. Kubanga waliwo ne bangi ababuuza bw'abanga Yesu yasasula omutango ku lw'ebibi byaffe lwaki ate okwonoona kukyaliwo? Ekyo ngenda kukyanukula olwaleero. Bayibuli egamba nti baana bange abato bawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. N'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, so si lwa bibi byaffe ffekka, era naye ne ku lw'ensi zonna. Kati gwe Musiraamu wuliriza bulungi, Mukama waffe awaayo omutango si ku lw'abo bokka abaaliwo, naye ne ku lw'ensi yonna. Eyo y'enjawulo, ne ku lw'ensi yonna. Olwokusatu, era ku kino kwe tutegeera nga mumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Mukama yeebazibwe. Kati ekizibu kiri luddawa? Ekizibu kiri mu kumukkiriza, ku kutegeera kye yakukolera n'okisembeza n'okikkiriza. Ye Balumi essula ey'ekkumi olunya olw'omwenda ti bwe tukkiriza n'okkiriza n'omutima gwo n'okkiriza nti Katonda yazuukiza Yesu mu bafu, nti Yesu yafa ku lulwo n'azuukizibwa mu bafu, abanga ogenda kulokoka. Kati ekizibu kiri ku butakkiriza. Kati nga nyongera okulaga n'okulambululira ku bintu by'osobola okutegeererako oba by'osobola okutegeera. Maama omutegeevu talinda baana kuva ku ssomero alyoka afumba emmere. Agifumba n'ebeerawo bwe bakomawo ne balya. Kati Mukama waffe yasasula dda omutango, kiri gy'oli okugukkiriza oba obutakkiriza. Ekisa kya Kristo kino kye yatukolera ekisonyiwa ebibi kifaanana enkuba etonnya ku kyalo. Enkuba n'etonnya ku kyalo, abalina amapipa abategeevu abaateekawo zitanka balembeka amazzi. Kati gwatalembese mazzi, enkuba bw'ekya tukusanga okutta ebibiri, ogenda kugula mazzi ku taapu oba ogenda gagula ku abo abalembese. Naye ekyo tekitegeeza nti enkuba teyatonnye. Kati ekisa kya Kristo Yesu, omutango gwe yasasula yagusasula ne guggwa. Kati kiri gy'oli gwe okulembeka omutango ogwo oyingire mu ekyo Kristo kye yakukolera, oba okusigala ng'ogaanye, osigale ng'okunamiriza, osigale ng'osala embuzi buli mwaka n'endiga ebitalina kye bigenda kugasa. Ekyo ndowooza kitegerekeka. Kati ekibuuzo kyammwe ekirala kibuuza muli, kati lwaki obanga Yesu yasasula omutango, lwaki ate abantu bakyayonoona? Bassebo ne bannyabo abampuliriza, Katonda si wa kuwaliriza, Katonda si wa mpaka, Katonda akuwa omukisa okwesalirawo, kye bayita free will. Oyina omukisa okwesalirawo okukola obulungi oba okukola obubi. Mu kyamateeka wano essuula eya30 olunyiriri olw'19 Bayibuli esomesa bweti. Ekyamateeka essuula 30 olunyiriri olw'19 Bayibuli egamba bweti. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero, nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa, kale weeroboze obulamu olyoke obe omulamu gwe n'ezzadde lyo. Bassebo ne bannyabo, ye Katonda akuwa omwaganya gwe okusalawo kuli gye oli. Oyagala bulamu
oba oyagala kufa, oyagala kusonyiyibwa oba oyagala kwonoona, oyagala ki? Gwe gw'osalawo. Ye Katonda yakola sisitiimu ye ey'okusonyiyibwa, ey'okugenda mu bulamu, ey'okugenda mu geyeena ne bigwa. Bw'owakanya okuyingira mu kkubo, bw'owakanya okusonyiyibwa, ogenda kusigala n'ebibi byo osange Muhammadi mu geyeena. Bw'okkiriza ekisa kya Katonda kye yakukolera, ogenda kufuna obulamu, oyingire mu bulamu obutaggwaawo, osanga abatuukirivu nga ba Peetero, osanga abatuukirivu nga ba Yokaana nga bali wamu ku mbaga y'omwana gw'endiga Yesu Kristo, naawe ofune okwesiima. Kiri gy'oli okusalawo. Okusalawo kuli mu mikono gyo, teri agenda kuwaliriza. Katonda tagenda kukwata pisto agikuteeke ku mutwe nti kati salawo okuva mu bibi byo. Oli waddembe okubisigalamu naye ng'okimanyi nti enkomerero y'ekibi kufa. Ate ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kati okusalawo kuli mu mikono gyo. Olwaleero gw'osalawo, era njagala kugamba gwagamba nti mu butuufu nkooye okwonoona, nkooye ekibi, mpulira nandyagadde okufuna obutuukirivu nga Baluumi essuula ey'omunaana olunya olusooka bw'agamba tebaliiko musango bonna abali mu Kristo Yesu. Bw'oba ng'ofaanana bw'otyo, ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, ntegedde nga ge mazima, nsazeewo n'omutima gwange leero, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Bwetyo bwe tulokoka, bwentyo nange bwe nalokoka. Omusaayi gwa Kristo weeguli, Matayo 26:28, omusaayi gwe weeguli okunaaza ebibi byaffe. Kati gwe oli waddembe okugukozesa oba obutagukozesa. Sabbuuni bw'abeerawo n'otayoza tekikugaana kuwunya. Sabbuuni nga waali awo gwe n'otayoza tekikugaana kuwunya, naye aboozezza sabbuuni abalongoosa ne bafuuka balungi. Kati omusaayi gwo weeguli, oba ogukozesezza oba togukozesezza, gwo weeguli. Abamanyi omugaso gwagwo bagukozesa ne bafuna obutuukirivu okuyita mu musaayi gwa Yesu. Emirembe gibeere nammwe. Nze John the Preacher, mukwano gwo.